ng'ekikwekweto ky'okumenya bukiyosiki ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo ne butawuni obw'enjawulo mu ggwanga kigenda kituuka ku nkomekerero, Sure Media twagadde tukujjukiza ebimu ku ebyo ebyatuukawo mu kibuga Mukono amangu ddala nga baakawulira amawulire nti ekikwekweto kino n'ab'e Mukono kyakubatwaliramu. Okugabira abaki abantu bagagga obutale bulina okusigalawo n'emmanga eyo mulaba kati tutteyo abantu emmanga eyo okkola kakati abantu bagenda bazze. Abasuubuzi b'e Mukono naddala abakolera ku nguudo ssaako ne mu bukiyosikisi obw'enjawulo baafuna olukungaana bunnambiro mu maka g'omubaka waabwe Honorable Betty Nambooze okusaliramu amagezi ku butya bwe bayinza okusimatuka ekikwekweto kino ng'ebintu byabwe tebyonooneddwa. Gavumenti ayagala tuveewo naye bagamba gwe batwakuvaawo tuveewo naye nga batufunidde gye tugenda kukolera oba basooke bazimba akatale nga ffe gwe tukora. Okutubonyabonya naye nga tebatulaze we tulaga n'emigo gye batukuba kati amazima nina bizinesi ya mitwalo 2. Imagine ogireese ogitaddemu kigulede ekyo kizitutte ddala gavumenti eyagala tukole tutyabwe tweyambula nti tuvi. Bano baali bateesa gavumenti ebongerera ebbanga lya mwezi gumu basobole okuteekateeka banoonye we balaga kubanga enteekateeka eno ey'okubasengula yali ebaguddeko bugwi nga tewali n'omu ategedde ekigenda kubeerawo. Abe bammwe twasoma naye tetulina na mirimu. Bane gavumenti mutuleke nkadde ono bamukuba omuggo nga ndaba naye nga lwaki tuli mu nsi yaffe bane tetulina mirimu twasoma ndi mu manerenda ndi mu PDM landlord abanja kugina emyaka n'akolaki banaye mutuleke. Kati enkola egamba nti kansa ejjateekangawo obutale nsoma section number 3 muteeke erifuga obutale. Honorable Betty Nambooze wakati mu kwogerako eri abasuubuzi bano yayogeranga amaga wakati mu kwekengera nti abasajja bandimusalako essaawa yonna olw'abantu abangi abali bajjudde mu maka ge. Kakati ebyo byonna babikyusa basobola n'obikyusa ne bagaa nti mumanyi ali kati mu kubakunga bya bufuzi so nga ffe tuli ku bya mirimu gyaffe sisobola kukwata nsonga zammwe za mirimu gyammwe n'enziyingizaamu bya bufuzi ki byange ate naba n'ebyobufuzi nabyo byakoze eki kiki kyemukola yawo kiki kyemuliko namwe mulimba atya oyawulira nga atyafume so njagala kubasaba mugende mukole olwaleero njagala kubasaba mugende mukole ki mugende mukole. Ono era annyonnyola abasuubuzi bano ekiteeso eky'okugoba abasuubuzi bano ku nguudo gye kyava. Abakansala baffe bye buvuddeko baatuula mu lukiiko mu ngeri gye ndowooza nti nno teyali nnuŋŋamu ne wabaawo eyaleeta ekiteeso bannange ng'abeebwe ab'embaale bagoba abantu ku makubo n'ab'e Kampala naffe abaffe tubakole ki tubagobe. Kati ekiteeso tawunikira kanasalawo akise mu nkola era n'abawandiikira ebbaluwa nange gye nalaba olunaku lw'omwezi nga lumu tewabaawo gwasanga wakola ki. Kakati ate yatutwalira mu kirindi ekirala ebbaluwa eyo teyatubuulira wawe tuba tukola ki tudda kubanga Mukono ffenna ye maama waffe tebatugoba basobola kutuluŋŋamya ne batugamba nti bannange mudde wano oba mujje ku ssaawa bwezi oba musembereeko emabega oba mukole bwe muti kakati ne twagala nze ng'omukulembeze bwe mwekubira omulanga gyendi ne njagala tugende wali awali omanyi tawunikiraka ye yassa mu nkola ebiba bikoze eki ye mukozi wa gavumenti assa mu ki nga ndowooza tufune gye bayita consultative meeting olukiiko buli omu olw'okwogeraganya. Wakati mu basuubuzi okulaajana baasaba gavumenti ebongerera akadde oba oliawo basooke bakole bamaleyo amabanja g'abamanerenda. Babeeko bakoze ki we batuuseeko registration tetumulina bannange tuli bubi tetujja kuvoola gavumenti era tetugijemera naye tubasaba busabi batuyambe batusaasi batufunire tukola ki we tubeera. Newankubadde nga bino byonna byaliwo tekyalobera abantu ba Senda
kugenda mu maaso na nteekateeka yaabwe era obuyumba obuwerako sako na bintu by'abasuubuzi ab'enjawulo bakolera ku nguudo byasendebwa wakati mu maziga n'okwaziirana. Zonna basanze zaavaawo. Kino ekiyumba baakiraba tebakimaakinga babadde bagala tukole ki? Mu bintu by'abamenya badde balina n'okumenyeramu amamotoka. No, tuwali alina katambala we katika na kawangu. Nemo munyumi yakwata Sibamu na katambala. Katigera kulaba dwa lujao. Gene pola pola. Dwa lujao. Wanji? Benyabo uli na mawulire. Onyumira kwaza abantu. Ogamba ki? Buli sanu lyo kwaza abantu. Kidukayo. Kupa utakiriawa. Musake mu motwale nammwe. Bodeerera kati amaduka beeremu. Bibeera. Bodeerera.